Kitange kkiriza nkutegeeze. Otyo. Ensonga yetuleese muno. Kitange ensonga nnene nnyo. Ezitowanga byenda. Nanti n'agula kaafu kiro. Agamba muntemere ku nkata awo gy'oli agenda kugyetikka. Bakubire mu ngalo Kitange kkiriza olw'obunene bw'ensonga eyo. Nze ne mwannyinazo ono katukakkane wansi. Kitange ensonga endeese wano eno. Olw'ekyo kyokka ky'okoze okukkakkana n'oliwa abakulu ekitiibwa. B'okulembeddemu bakubire mu ngalo ez'amaanyi. Abange neeyandida ate temuntwala ebeesikiina. Kitange kkiriza nkutegeeze ti ensonga eno enkulu ey'olunaku olw'olwaleero omu ku abakomba enziro ku mabega kitange yeyantegeeza. Kitange we twatuula era bikina byonna bye twayogera yaŋŋamba gwe otuukanga wali eri togezanga n'omalira abakulu ebiseera nga bano abalamuza empuuta wali mu Lwera omusanga agisongako ati tindanditutte eno naye temuli maaso n'omubuuza egenda kukumba geeti oba ogenda kugirya. Kitange yantegeeza nti taata ajja kubanga musanyufu nnyo, ajja kuba atuddeawo nga mulungi era ky'onaamusaba kyonna kyonna ajja kikkiriza. Ye yantegeeza nti ajja kuba musaidiza amadinisa eyo nga nnengera wano era nti manyi bulungi nti kati andaba. Bulungi ki bwe ndimu nga ndi Kasana mu Luweero? Anti kitange bano abalokole bakimanyi era nono we tuba twalaba omusana twalaba omusana twalaba omusana sebo si guno gwe ndimu kitange kkiriza nkutegeeze nti oyo akomba enziro ku mabega yeera yesenga asengeka ensonga z'abaana abawezza emyaka 18 wano. Kitange oyo nga tannaba kujja wano eno kkiriza ku luno nnemeddeko nga Besigye bwatuuka anti omuganda otambula atuula mu mwala kyekyo kyokoze tetwalekano nti ndi mwala ddadi kaakati njagala otuula awo n'olukono osimba okireka abakyala b'e Buddu. Ebuddu ewaffe eno mukyala munnaamukyalira ewuwe n'amuyita maama Naaka wangi maama Naamu munnange nduleese oli najja n'atuula n'asimba n'olukono nga bw'okoze ne mukwano gw'oyo n'alyoka amugamba nti lumpe maada abange mutukubereko mu ngalo tuli Buddu. Pozi tuli Buddu naye era nkyukeddeko ekyebuddu kati nammwe mutuule mu lusimbe. Kitange iye kuba ffe twazi tuli siriyasi nga katoko olutuuka eno kaba katoko tanga wansi wekatereera kaba katereera ng'ate wekasiriira neweebuuza nti ate kati bino biki weewaawo. Kitange oyo yennyini nga tannaba kujja nawo kati tulemeddeko nga bajaluwo ate omujaluwo bw'atuuka ate abajaluwo omuganda ofuga e Kenya agenda America ogamba ani Obama kyakwabiri kitange neyanze kaakati wooli yeddadi obalaba bannyinaza abali obuuyi buno kitange mbalaba naye nsinga kwetegeeza bano bye nakulembedde mwe muli oyo gw'ogamba ankomba enziro ku mugongo njagala oyiseyise amaaso bayiseyiseemu amaaso bw'omulaba musongeko nze nja muyita gye wano ka Busimba Piita abitebye. Maama yaŋŋamba osanganga ng'abantu abakulu n'obayisaamu amaaso. Kitange n'antegeeza kine bwe kiba kibala n'okisongamu oti nga kikyali kito kivunda ne bwe ziba nswa eri ebulemeezi n'ogiteekamu olugalo oti tokwatamu. Kitange kkiriza kanyongere ku luno nnemeddeko nga balugwala ate omulugwala kati bw'omulemesa okwetiisa leeso ekiwempa aweeka omwana kundi abantu abo olinako enkolagana nabo ng'obaagala nnyo. Kitange bwetubangalira dakwabiri kitange neyanziza neyanzeeke kyuka gwe ne munno otunuulire banno be wakulembedde bwe balaba nga kyewaakayogerako kibasaana ngenda kusaboddeyo mu ntebeyo otuule bw'oba olina eweesigama weesigame abange mukuba engalo ez'amaanyi otuule n'okutuula obenga bakatuliki